ndabyeko nga balanga mbu waliwo olusiisira simanyi olw'obulamu lwe balanga minisitule y'ebyobulamu ne Buganda lugenda kubeera ku Bulanga e Mengo simanyi nga lumu ogwokusatu. Mayiga gwenda byabiteekayo. Bannayuganda temugenda mu bintu ebyo. Bannayuganda temugenda mu bintu ebyo. Mujjukira olunaku lwe nabaterayo ne mbagamba nti Mayiga bamugobye. Ku Friday ne mmala ne sijja. Mujjukira ebigambo bye nabagamba ku olwo nga nzize nga nkyogerako balwalirwa Mande bwe nakyogerako. Ne mbagamba Mayiga amaze oggobwa naye waliwo olutalo e Mengo mu Lulinde. Mujjukira nga nkibagamba ne mbagamba nti bamafiya b'e Mengo balina ekintu kye basitudde ekigenda otwalira mu CBS ne BBS telefayina. Ne mbagamba nti waliwo olutalo oluli e Mengo. Tekitutte omutaka lw'omwa. Kati tetwogera bintu nga tetubimanyi. Bannayuganda mwesonyiwe temugeza ne mugenda mu lusiisira lw'ebyobulamu lwe babateredde e Mengo. Embuulire tefa yonna. Bannayuganda ebintu ebisinga obungi kati mulina okutandika okubyegendereza. Abantu bangi baali beesiganye ebintu bya Buganda era bagamba nti andi omutanda waba atuyise tetusobola kusigala mabega. Olwaleero ebiri mu Buganda butuufu bitiisa buli muntu. Ne Ssaabasajja Kabaka waali abantu abali muli ku lusegere takyabeesiga kubanga musajja wattu tali seefu, tamanyi ani amwagaliza kirungi ani amwagaliza kibi, ani ayagaliza Obuganda okugenda mu maaso oba ani ayagala okubusaanyaawo. Bannayuganda mutandike okutta ku bigere nga mugenda mu nsonga ezibayitisa. Singa aba Ssaabasajja nga si yakoze eddoboozi lye lyennyini n'akunga Abaganda okugenda okwetaba mu bintu bya Buganda, mutandike ng'okwebeereramu kubanga mutegedde ensonga nti abaliwo balina entalo zaabwe ze balwana ez'omunda nga balina abantu be baagala okunnyukiramu. Muyinza okupapa nga mugenda mugamba nti anti batuyise embuga naye ng'abayise si ye Ssaabasajja. Ekibatuukako kyonna bulemu egenda kudda ku Buganda nti ye yategeka ekintu n'ebayita naye nga mbutuufu kikoleddwa mu ntuuse kinnoomu kubanga olaba batandise okulumba basajja ba Kabaka abali mu Buganda babakuba amasasi si lwakuba nti balina emisango gye bazza wabula balwana ntalo zaabwe ez'omunda. Haji Ssettuba yagikutuusaako. Haji Ssettuba musomi wa dduwa. Baasomeddeko ku dduwa ze bakakasizza nti kyakola gye kiri era edduwa ze zibakoledde ebyamagero. Naawe yandimwetaaze Haji Ssettuba kusomere ku dduwa ng'obuli olina okusomoozebwa kw'oyitamu naye weetaaga okusumululwa. Haji Ssettuba munoonyeeko akusomere ku dduwa ze naawe tojja kwejjusa. Essimu kw'ogenda okumusanga nno eri 0703 31 39 25. Mwesonyiwe ebintu ebyo. Mugende eyo babajjanjabe temukuba ku ssimu yange. Waliwo omwana waffe kansala Kemugisha Sharon mumumanyi bulungi yawambibwa ennaku ziyiseewo tamanyiddwa waali. Sharon mumumanyi omwana oyo yayatiikirira nnyo yasooka okumanyika ennyo ku midiya lwe bakwata His Excellency mu Arua. Alina akatambi ke yakola ne munne ne baliisa omuntu ebintu. Okuva ku olwo n'abeera nnyo mu mawulire. Activist akwatiddwa emirundi egiwera. Abadde alina ekintu kyali mu kutambuza kyabadde ategeka ku lunaku lw'abakyala. Alina akatabo ke yakola, alina akatabo ke yawandiika kubanga omwana oyo yakubako ekyeyo mu Middle East. Amanyi bingi mu kukukusa abantu, ebizibu ebibeeramu bingi. Abadde alina akatabo kawandiise n'ebintu bingi nnyo ebiri emabega waabyo bisuubizibwa okuba nga bye byamukwasizza omwana ono okubulawo kuba muwandiisi wa butabo abadde adocumentinga ebintu bingi. So n'akwatibwa n'awambibwa n'abuzibwawo. Twongere okupushinga okubanja Sharon mumumanyi bulungi. Temutuula paka tupushinga ensonga eyo. Ekyo nakyo nkimaze.
eyo nga nvuddeyo byonna bibeerewo naye tetugeza okuva ku mulamwa ogw'okukunga abantu okunona his excellence ku kisaawe olunaku lwonna lwanaabajja kino nno olwaleero kwa buli lunaku ŋŋenda nnyina abantu bengattako sectors zengattako bwenti ne bwenti ne bwenti nnaku ezo mbadde nnyo ku ekereziya mbadde nnyo ku buganda mbadde nnyo ku nup si lwakuba nti his excellence akomaawo wokka no naye buli lunaku tujagenda tuyongerako olwaleero bannayuganda njagala mbabuulire kino ekintu mbuulire bali nga nammwe bwe mbabuulira abantu bonna abali mu opposition mmwe abasiiba mutubuulira abatuyimbira United Forces of Change golo number 1 agenda number 1 ya opposition kwe kutakabanira okulwanirira emirembe mu ggwanga mu nsi yonna buli awali opposition United Forces of Change bwe muba ddala nga byaddala muli ku side y'abanyigirizibwa nga muli bantu abatakabanira emirembe munnammwe nabanga asambye akajji n'atuuka eyo nsuubira United Forces of Change okukulembera ekintu kino okukunga abantu twanirize his excellence Kyagulanyi so nsuubira nnyo olutabaalo luno okukulemberwa Dr. Kizza Besigye kubanga Dr. Kizza Besigye bw'obanga gwe watuzaalira oyo omwana nga yalabira ku gwe ate oyinza okumuzaala n'omwebakira n'omutuulira so bwe muba muli kwalaali yene essaawa okutulaga engeri gye muli kwalaali Lukwago lulwovulo truth and justice lulwovulo bwe muba muli kwalaali nga temwenoonyeza byammwe tubasuubira okukunga abantu mu bungi kuba kye mwayagaliza embazzi kibuyaga yasudde okujjako sibasuubira kubanga muyina ekitali kyakulwanirira ddembe lya buntu nakutakabanira mirembe mu ggwanga Uganda eŋŋombo yaffe egamba kyawandiikibwa kiramba Yesu ye yayogera muli balabira ku bibala byabwe mutunuulire ebibala kati mwe bannayuganda mutambuze ate bannayuganda leka mbabuulire abantu bonna tugamba ekereziya Buganda Forces of Change baani mabanka tubabuulira kujja kireme bayitako ne bwe baba tebazze tusobola okukikola kubanga n'ekyo mmwe mukikoze toyina bw'ogamba twabayita mu kuzimba eryato ne batajja ndi mu lyato lya Nuuwa kati twabayita okujja mu lyato okuzimba eryato tukwatirako tuzimba eryato ne bagaana naye ku ssaawa esembayo bwe tubayita okuyingira mu lyato era ne bagaana ate toyinza gamba nti Nuuwa yazimba eryato tasobola kuyingira mu lyato kugenda kubanga twatandika obbakunga obbayita nga tubayita kujja tuzimba eryato kati lino lyekkondeera erisembayo ebisolo byeryawulira n'ebiwuka ne biyingira mu lyato okimanyi ng'eryato liwedde waliwo chansi y'abantu okuyingira eryato naye era ne bagaana waliwo chansi ate gusebo envubu nga yayingira enkima nga yayingira batenda embuzi gundi amini empologoma engo mbuno ziwomerwa nnyo embuzi baatuula mu lyato eri bw'ogenda n'osomaawo olabawo we bakuwandiikira nti kati bali mu lyato empologoma n'ebuuka n'etaagula embuuzi baatuula ku mutto gumu ne bagenda nga banyumya ne batuuka n'emitala ne bafuluma buli omu n'afuluma n'akwata erirye embuzi yatuula n'ekinywa ky'amalagala mu lyato abo tubayita kuyingira mu lyato oba bayingire kuba okulizimba lyaggwa njogera nga talina
bale bana mwe mukola comments wano je waliwe yambuza wano mbuno pastor abapono simulaba pastor abapono kalate uyo no mbuno yegera ngata ina maana aya bana bano wamanzize yo wali gwe baba bagala okuyingira mu lyato baliyingire gwe baba tebayingira mu lyato babireke tetusobola kutayingira nga twalizimba lisobola otulema okugusa so balina chance esembayo bwe liba lyabalema okwegattako mu kulibajja kale bayingire bawone enkuba bwe baba baganye babireke mutambuze message ejja kutuuka nga bwe yabatuukako ng'ey'okuzimba eryato bwe yabatuukako kansuubire nti ekyo mukitegedde bulungi tetukitegedde bulungi enkima yatuula mu lyato ne kasooli kennoosaaga now mutambuze message y'okunona his excellence ku kisawo olunaku lwonna lwanajja tujja ddomanya United Forces of Change mbamaze abakubi ba t-shirt twagala okulaba ku t-shirt ziri tetunabaziraba ebirala ebiriwo ekiro Museveni yabadde alina meeting gy'alina okubaamu ng'erina okubaamu ba RDCs yabadde erina okubaamu Rosemary Senninde yabadde erina okubeera mu Kibuule yabadde erina okubeera mu Kasolo naye yabadde mugonvu nga talina maanyi meeting tiyabaddeyo n'abagamba ekisooka yagambye akooye ebiyiso akooye ebyo bivitamini ebyo nebigundi ebyo energy gundi ebyo bimuzaamu amaanyi ng'ajja mu bantu so yalemereddwa basinkana babadde mulina okubaamu RDCs Rosemary Senninde Kibuule ne Kasolo naye netasobola beerayo olw'obukosefu n'obugonvu obw'ekika ekyawaggulu n'atasobola kubeerayo naye ekiro ennyo eyo waliwo bamafiya babaddeyo bakayihura bo meeting babadde bagenze nazo mu maaso ne ba discussing ebintu bingi Museveni wataabadde bamafiya bebbo babaddewo era bayongedde okwogera ku bintu aba bamafiya ekkomera ly'eruzira ennaku zino litambula muliraba yaliguziza bamusigansimbi badiscussinze ku nnyanja ya Kabaka komonire n'owunaaza akayanja ka Kabaka then ne badiscussinga ne ku Lubiri information y'Olubiri tugireese emirundi mingi okitegedde information y'Olubiri kati obanga Museveni ayinza otunda luzira togeza n'onyoma information so bali mu bwangu okutwala ebintu byonna bye baagala okutwala omuli akayanja ka Kabaka omuli luzira omuli n'Olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo era mu buufu obwo bwe bumu bagendedde ddala mu meeting Kagame mu kyama Kagame yasuze Uganda mu State House Entebbe era olwaleero akedde n'awubako olubu lw'ekigere mu Southern Sudan ne Kandiho ne David Muwoozi bagenzeeko e Southern Sudan mu meeting ezo bakayihura nga boogera Bakandiho bayogedde ku buloga omu asinga okwogera ku bintu bya Ankole between Ankole n'Abanyarwanda simumanyi wabula erinnya lye liyitibwa bamuyita Ntale oba Lunimi oba Lulimi oba Lunimi Ntale Lunimi simumanyi oba yaani bamuyita Ntale Lunimi bagambye azuukusiza ebintu bingi ate agenda azuukusa ebintu bingi ayina okuggibwawo ng'obudde bukyali kubanga alabika alina abantu abali emabega wabamuwa ebintu ebizuukusizza ebintu between Ankole n'Abanyarwanda ebizuukusizza Abanyankole ne bategeera engeri Abanyarwanda gye beekweka mu Ankole
nti asomesa nnyo ku culture ya Nkole n'obwakabaka bwa Nkole. Simumanyi linnya, I mean simumanyi face, naye okusinziira ayitibwa Ntale Lunimi. Simanyi oba nakiwulidde bulungi. Bwe kityo bwe kiri. Ensonga waliwo ebintu bye tuleetedde okufuukuuza, tubadde tugezaako okulaba ku Mpoma. Waliwo kye tutaawulira oba kye tutaateekako siira ku Mutaka ono afudde. Naye mu sakoozi zaabwe wali mu State House wawawa tetunnaba kukigwako, naye tugezaako okuddayo mu control room okulaba obutambi bwonna, okulaba audios, videos, meeting ez'ebweru wa State House ez'omu mahoteri. Tugezaako okunoonya ekintu kino kyayitawa, tetunnaba kukigwako, naye tugezaako okufuukuza tulabe Mpoma satellite oba ffe nga yakikwata ffenne tutakiteekako maanyi, twaba tugezaako okulaba. So omwana oyo gwe bayita Lunimi, simanyi Lunimi Ntale, mumugambe bwe muba mumumanyi nti afokasinze nnyo ku culture ya Nkole. Ali ku TikTok. Okay, ate nze siri ku TikTok. Thank you so much. Ekitegeeza mumumanyi. Nze siri ku TikTok. So mumugambe ayongere okwebeereramu. Ayongere okwebeereramu. Now, nyenze mu politics. Politics w'olwaleero agenda kusinga okutambulira nnyo ku kufa. Mujjukira najja wano ne mbabuulira ebintu byakabano from at least to Q tetunatuuka ku Z oba oli awo ku W. Era ebintu ebisinga mubiraba mugenda mubiraba wakati wa information okutambula nabo ne bavayo ne batandika okuwaganyala. Saababuulira ku koodi ya pikipiki ez'ekiwaji, era abamu mwakajjukidde mangu ne mukatemayo ne mukakomyawo. Pikipiki z'ekiwaji eyo ey'ekiwaji ebitundu 99 ku buli 100 be banyiniyo ekola mirimu gyabwe, babeera kwa assignment. Era balina ne koodi y'ekigambo ekiyitibwa mwendo. Twabyogera mwaka guli. Mubijjukira bulungi. Waliwo abadde Brenda Muduumi yabutemyeyo obuntu obwo n'abuteekako. Waliwo omuntu omu akomentinze ku post ye nga profile picture ali mu uniform ya SFC. Akomentinze n'agamba mbu propaganda oba in progress oba yalowooza tubyogedde kati. Yalowooza nti kiri bwe kyaguddewo ne tulyoka twogera bino ebya pikipiki y'ekiwaji. Ekyo kye kiba kikulaga akabano kali mu kulitaliyetinga olw'okuba tukazudde tukaguddemu. Najja luli nembagamba waliwo ekintu ekigenda okusituka Emmengo kigenda kutwalira mu CBS ne BBS olutalo luli eyo luyitirivu. Nziramu ebitundu 136 ku buli 100 okufa kw'omutaka oyo kwavudde Mmengo. Ulira njagala tusooke tubuuze omutaka oyo abadde ku ludda ki? Jjukira abataka beekutwamu emirundi 2. Joyce Nabbosa Ssebuggwawo n'abatwala bagenze kunona kitiibwa, kuba tebalina kitiibwa bagenze kunona kitiibwa ewa Museveni. Ekitiibwa mukirabye kye mwanona. Ekitiibwa mukirabye. Now omutaka ono ali ku side ki? Yagenda mu State House oba teyagenda? Kati njagala tusooke tukireke tutya. Tetumanyi answer.
omutaka Lwomwa yagenda n'abataka bagende wa Museveni oba teyagenda? Ekirungi mubadde mubigobera kubanga listi nagibateerayo. Listi gye nabateerayo nagiwanula mu Buganda wakati. Listi gye n'ogibasomera nagibasomera kulwakuba peegi eyo baagitutte. Omutaka Lwomwa teyagenda n'abataka bali kugenda kwegatta ku bataka bagende wa Museveni. Kati nze mbuuza, abataka abagende wa Museveni be basse omutaka atagenda wa Museveni? Bano bagamba yagenda, bano bagamba teyagenda. Lwomwa teyagenda. Lwomwa teyagenda, teyaliiko. Lwomwa teyaliiko. Nabbosa Ssebugwawo bwe watta Muteesa owulira tekikumalidde ne Lwomwa omusse. Bamafiya b'Emmengo, bamafiya b'Emmengo. Joyce Nabbosa Ssebugwawo watuula ku mawulire n'ogamba wabatutte kuba tebalina kitiibwa bagende banone ekitiibwa. Ne tubagamba yo mission gye mwagenderako yo yaggweera wa ettaka liri luddawa mutuuseewa. Abasajja be mwina mu lukiiko lwa Buganda wakati be mutudde nabo mu bamanyi baawa baavaawa nga mulinako omusajja atudde ku lukiiko akulira Banyarwanda Task Force. Mutudde naye ku lukiiko lwa Buganda ng'atuula ku Banyarwanda Task Force. Ebyo bintu si bye mbadde njogera ennaku zino. Kansooke kwekyate kati kuba mpulira n'obusungu bunkutte. Bwe baba baagala okufuna ebiwandiiko ebyenjawulo okuli paasipooti n'endagamuntu, ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform bwe baba baagala okufuna ebiwandiiko ebyenjawulo okuli paasipooti n'endagamuntu basobole nti okwegazaanyiza mu Uganda nga bannayuganda abalala. Nnyini ntebe w'Abanyarwanda Task Force nga mukiise w'Abanyarwanda mu lukiiko lwa Buganda olukulu Oweekitiibwa Simon Kayitana olunaku lw'eggulo yategedde. Nnyini ntebe w'Abanyarwanda Task Force atuula ku lukiiko lwa Buganda olukulu. Mukkiriza muti omuntu alina interest endala okuzireeta mu interest zammwe? Kayitana. Gano amawulire ga CBS. Gano amawulire ga CBS. Kayitana bw'amala okukwatagana n'abataka abalala ne babatwala mu State House, Lwomwa n'agaana n'asigala ku ludda olugaanya okugendayo. Lwomwa bw'attibwa ani abasse Lwomwa? Excuse me. Mugatta mutya interest z'Abanyarwanda n'Abannayuganda? Interest zaffe zikwataganirawa? Era omuntu bw'aba ali ku Banyarwanda Task Force nababuuza kiki task ki gy'alina mu Buganda era force ki eyo gy'akulembera? Ekibinja ky'aba kankizeeyo ekibiina ky'ebyo bwe baba baagala okufuna ebiwandiiko ebyenjawulo okuli paasipooti n'endagamuntu basobole nti okwegazaanyiza mu Uganda nga bannayuganda abalala.
Nnyini ntebe w'Abanyarwanda Task Force nga mukiise w'Abanyarwanda mu lukiiko lwa Buganda olukulu Oweekitiibwa Simon Kayitana olunaku lw'eggulo yategeezezza ekibinja ky'Abanyarwanda abasinkanidde ku Sheraton Hotel mu Kampala nti Abanyarwanda bangi nti basanze okusoomoozebwa okuggyako Buganda nga mulina kye mutunoonyaako. Mmwe bwe mutuula mu lukiiko lwammwe olw'Abaganda ne muggyiramu Abanyarwanda ne bawulira bye muteesa bwe baabadde ku Sheraton simanyi ku Africana Hotel Africana ng'ali n'ekibinja ky'Abanyarwanda mwabaddemu Abaganda ne mutabeera munakulowooza nti ebyama byammwe biva eno ne bidda eri mu Banyarwanda bwe baatudde mu kibinja ky'Abanyarwanda mwabaddemu Abaganda. Lwaki Abaganda bwe mutuula n'Abanyarwanda? Kati bwe bukyenkya lw'omu bamukubye esasi mu mutwe. Ani abaakubye lw'omu esasi mu mutwe? Kayitana mumuteeke mu black book. Kayitana mumuteeke ku black book. Ajja tubuulira force eyo gye yali akulira ne tasiki gye yali alina mu Buganda.